Okutuukiriza emirimu gy'eggwanga mu bitongole bya gavumenti ebisinga kukyali kuzibu ddala olw'abakozi okwesuulirayo gwannaggamba nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Kino kiddiridde ebitongole omuli amaka g'obwapulezidenti, ofiisi y'obwapulezidenti, akakiiko k'ebyokulonda n'ebirala okuteekawo olukuŋŋaana okwetegereza engeri gye bazze bakolamu emirimu gyabwe mu mwaka gw'ebyensimbi 2015-2016. When shall you sit and design, for example, how to make money? For example, this is a very particular. You have properties in Mombasa, I don't know what, most of them dilapidated, some are being moved. Why don't you think about doing what other people do? Mu kutunuulira ebizze bikolebwa, kizuuliddwa nti ebitongole bino bizze bifuna ensimbi ez'okukola emirimu gy'eggwanga wabula nga mpaawo kikoleddwa, era wano we basinziiridde okutema empenda z'okulaba nti ensonga zino zigonjoolwa. And then there's another danger I see in this country. Once you fight for a budget and get it, the issue is no longer about how you perform with this budget. The issue is that the budget is with you. To the extent that as the period of budgeting ends, you have not even spent half the money. Akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda Engineer Badru Kigundu ategeezezza nti eggwanga lyetaagira ddala ensimbi okulaba nti enkulaakulana gye beetaaga etuukibwako. Kijja kwetaaga omwana w'omusiraamu ayitibwa bumaali, buli omu bw'agamba nti obumaali tebumala, naye tulina okukola. Tejja kujja buzi nti Katonda ajja kiteeka butesi mu ngalo. Tulina okukolerera. Wabula ye minisita atalina mulimu gwa nkalakkalira Haji Abdul Nadduli ategeezezza nti gavumenti esaana okuteeka omukono ogw'ekyuma ku bakozi baayo kubanga ensimbi zibaweebwa kyokka tezirina kye zikola. Owulira nga abo baba basomye emiwendo gy'essente miyitirivu okuba eminene, naye nga budde wansi n'ogenda otunuulira ebikoleddwa nga ate tobigiraki tobiraba. Kataba ne batandika okuyomba ogenda kitunuulira ng'abatokotogedde eggwanga ate be baimplementa be basemu ebintu bino mu nkola ng'abakozi ba gavumenti. Ensimbi nnyingi Uganda zeefuna okuva mu banywanyi baayo naye ne zitabaako kye zikola. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa, Ssenyonga Beka, amalindirire. This is Kingdom TV.